Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki Ndadde nvuga. Kakoza Mutale. Alo. Oli otya? Yendiso. Bampise Kadima na manager ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekintu buli ky'omuziki wano Mutabizi. Oli ku Beat esebo Kadima nkutegedde sebo. Obulamu buli butya? Bwe butya sebo. Ate otugambye nti ovuga. Mbadde ne mukuvuga bali ku pikirani mbadde nvuga ali mpaki zero mu kisenyi mpaki nze. Opakinze? Esebo. Okay, kali ha bubaka bo twabufuna. Esebo. Ngoyagala tukubire mutawaana ki? Kakati mukuru Kadima. Ndi ku Beat kwennyini. Esebo. Kale sebo. Kati mukuru Kadima kyali bweki. Nina muganda wange. Namuwa sente zange milioni emu n'ekitundu. Kati niyo emu n'enjimuwa mu 2014. Ng'ogimuwa ogimuwola okola ki? Kugitereka. Okay, yakuterekera. Aha, azinterekere. Kakati awo baba nyamba kandi ndi ku Beat bakwira ku Beat nayo binaweerezaayo. Bazimuliyako wano. Kakati bwe namala omuwa sente ezo. Mu 2014 gwa musanva awo. Okay. Era twaliwo naye nga tuzibalawo ne muwala bamuyita Totobo erinnya lira lya Totobo. Njirabe muganda bamuyitani. Yesekana. Kakati gwe wali tosobola kweterekera sente? Nali njagala azitereke. Nyanze zirya nga naye nga njagala kaporoti. Nga njagala kaporoti. Kakati omwami oyo. Nenzimuwa ne mugala zikole ki? Azitereke. Aziterekere. Kati oluvannyuma mu 2015. Mu mwezi gw'okubiri gwakusatu awo ne bankwata ne bansiba. Wakola ki? Batuyungayunga ebisango olwo omuntu yankubira esimu ne batuyungayunga ebisango sanga awo. Ebyo ne biggwa. Kati ebbanga linamako. Nakozesa dibatezeyo nagamba sente. Yazikozesa musobola okunzizayo. Oma mukulu Kadima njagala nkubuuza. Omuntu bakusibye emyaka 4 n'ekitundu. Omuntu aba alina kyakuyambe mu kkomera. Bakusibye n'ekitundu? Emyaka 4 n'ekitundu. Banga ngali alirene. Kati bwavaayo nagamba sente takyazina yazikola atya? Yazikozesa simanyi mbu yanyamba okuva mu kkomera ate yanyamba kinga kote omusango yagugoba. Gwali musango ki? Gwali gwa robbali nga bateekako ekisango kya robbali awo. Naye omusango gwali gwankwasa gwali mulala. Okay. Kati ndageri kebamanyi nnyo mu kibuga nduddemu emyaka giringa nga 3. Kibuga ki? Wano mu Kampala wennyini wano ku Minipulesi mazeyo emyaka 3. Okay. Ku Minipulesi wano. Kakati babala bangamba taddeko n'obugezigezi nga baagala kumba pikipiki yange. Basinga okwetaaga ku polisi bansibe bakole ki? Bagitwale ne mbalemerako nnyo ne batera ku fayiro endala yali etambula awo. Ng'ani ayagala okubba piki? Bamuyita Ayebale wa polisi. Ayebale ne Ronald. N'omwami mulala bamuyita Oneni. Bonna balina wano amanya. Gakoza. Kakati gwe kiki oyagala tukuyambe? Mbadde njagala kunyamba mukulu wange mukulu mugamba nti omusajja temuwa sente ze ate yava mu bizibu. Bakutadde? Bampa mugwa mwaka guweddawo mu gwakutaano. Alindi mwaka gumu ebweru kati. Kati gwe bw'oyogerako naye agamba atya? Bwe njogera naye yekamboza manyi RC1 wa kitundu ku kyalo eyo waffe nze ndi weno nze nzalibwawo ziro. Nzalibwa ziro bwawo kati yekambuwaza ate ye Emmanuel Nakisamate eri bw'owulirayo Nakisamate eyo. Ndabako wano erinnya taata Jeni. Yoyo nyini sekana. Ne ndabako wano otaddeko n'ennamba ya muwala we Teopista. Erisivinga sente nga yazibala wali nga ayimiridde nga wali nanga amazikwasa oyo omwana byonna byenkola. Be babalakamu ekitundu. Omuwala yakabala. Ye nga ayimiridde wali nga nabayogera nabo ng'owero singa abagamba. Omwana nga bwezisivinga sente za kitaawe oyo omaloja zimpa nga amaliza byenkola wano. Nziramulo zimonzi n'entambula byange kuba mukulu wange. Temwawandiika wantu wonna? Oli mukulu wange nali sinza kugamba tiwandiike tujja kuba mukulu Kadima kola. Okay, kati nga bwali mukulu oba tomusonyiwa akasente. Kale katumukubireko tulabe. Tulabe kyagamba. Nkale. Okay. Tata Jeni.
Aya. nkulamusizza Aya. bampise Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM wano Wa? ku Beat Beat. Tala Jen Ya. Tala Jen Kulira. muganda watukubidde essimu wano bamuyise Isima Isima natugamba nti wamulyaza amanya sente ze milioni 1.5 kwegamba olinga yazibba mbu bwe yali musibe mu kkomera mbu mwazikwasanga ne muwala we Teopistono yazibalanga naye n'atunyonyola nti bambu wazimulyaza amanya n'ayagala twogereko naawe ensonga ziri zitya wamma Kyomba mukola muganda yawe kuyekolera. Kubanga leo twali mu lukiiko ng'abiri olw'ekikati yayogera era twamugaata oyogereko esene ngeri yali musasulamu nga tayagala yogerako yebuzabuza ng'adduka ne mu lukiiko. Yajja mu lukiiko lw'ekika Ng'abiri omwezi ogwedde. abiri kakati ye kiki ennyo Nze ebintu ekizibu tekikimanyi kubanga singa akiza nitubalagana n'atuswa ne balansi milioni nga 5. Okay bwe mubalagana omubanja nayo milioni nga 5 naye ajja kujja twogere kale. Okay kakati Tata Jeni Muzeyi Tata Jeni takujjeko Sebu Tata Jeni aba Tata Jeni aleka musajja wagume naika simu wangu eka balina ensonga ze nagambye ati naye munange alina kyayogedde n'agamba nti yamuweerayo endalira kyamubanja milioni nga 5 toza yamuweerayo mu kkomera naye ate omukulu atunyonnyodde nagamba bamusiba emyaka 4 n'ekitundu kale katulope mu bakama bafe abawuliriza tulabe kye bagamba Kadima mwebale tuweereza dati kale amanya abeera Barnabas nga sizidane kabisagana kasongola ambasada w'abaluli kakati Kadima n'ensonga zaabwe ez'omunda bagende empola tetwogerayo ebyaffe balina ensonga zaabwe ez'omunda wangi Kadima yep obulamu bugamba ki obulamu bulungi muko Namayanja ne Kabogoza mbaagala nnyo Yesebo yenze Kato Godfrey wano Busiika bali batya bali ku katisaawo kati wano tweyagala tetulina buzibu mwebale naye ekyamazima kiri nti waliwo ensonga ze bayita ez'ekika ziyinza okuba mu kika zibatawanya nze Kato Godfrey Busiika. Okay webale nnyo munaffe Kato Godfrey Busiika bali awo Cats Property batulabira bagenda tubatumidde Busiika awo mu tawuni wangi mukama wange gye tulisagala Kadima nkwagala nnyo mukama wange naffe tukwagala kale nakase okamba mukulu yalamwa anamula tukakudde nte naffe tulabanga ate azima olabaga nti ambanja butaano kati kale bitweraliikirizaamu wangi alo Kadima yep bampita Masembe Jungo wano makanika naye sebo omwami oyo alinganga chairman oyo muyaye nze muwulidde atose buunamu. Okay tuyanze genta lwakune na kuzomwe zigenda kubera 8 omwezi kugenderera mpolampola bwete abagigenze olunaku lwero tukwasaganyiza mpolampola maridali sana ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba zigenda kubera 9 ezo ezisinga okwocha bampise Kadima Namayanja nange anko Kabosano vuna kabulu from Luwera tubagamba ni muswe bulungi for now mwera